wakati nga tuli mu kujaguza obuwanguzi bwa Nalukoola, wakati nga bannansi tuyize protest vote engeri gye tugenda ogisomesa mu bannansi bagitegeere, inze ebigambo bye ngenda okwogera byonna bino mbyogera nga memba wa National Unity Platform, nkiddamu mbyogera nga memba wa National Unity Platform, memba wa People Power Movement, the revolutionary movement yagala okujjako Museveni. Lwaki tuyinza okujaguza ennyo naye waliwo ebigambo ebimu ebyayogerwa yes ku executive wing. Kale nze nganze omuntu nafunamu okwennyamira ensonga lwaki mbadde nsaba manye ku answers oluvannyuma, era mbadde mu parties nga amasanyu ganzita, naye oluvannyuma wendabye ka video kano nfunyemu okwennyamira. Nawe muna Uganda Comrade munange yagala enkyukakyuka, muna People Power munange, muna NUP munange, our revolutionary party oba our revolutionary umbrella, nawe laba ka video kano then onjajinge. Tosoka kunjajinga nga tonnamanya kano kawulirize. Abakulu mu kibiina ki NRM bavuddeyo ne balabula bannabo abali mu kibiina kya DP nti baagala ogenda maaso n'okukolagana nabo obulungi. Ensonga z'endagaano gye baakola abazijje mu lujjudde baddeyo mu kisenge nga gye baatandikira nga mu kusooka nga bakola endagaano yaabwe ey'enkolagana, naye nga singa tebaakola ekyo ate ebinaddako bayinza okubyejjusa. Kino ne kidiridde omukulembeze ow'ekibiina kya DP Norbert Mao okuvaayo n'ategeeza nga balina n'ensalessale bano gwe baawadde okubanga balaze baddala bakyetaaga enkolagana yaabwe n'ekibiina kya DP nga singa ekyo tebakikola nabo bakyayinza okusalawo ekiddako. Kale ebigambo ebyo binkanze nnyo. Pulezidenti wange wootaali meeting eyo gy'otajjamu ku oba kampeyini ya Nalukoola eyo gy'otajjamu, waliwo ebigambo ebyafulumizibwa bye twawulirako nze nganze kale nganze omuntu byannyennyamiza, nganze nenfunamu okutya kuba njagala Uganda empya etaliimu nkwe etaliimu buli kimu njeetaaga era gye nnwanirira from day one gye nnwanirira. Abaami ebifaananyi bino byentadde wano, abaami bano baatukyalirako kampeyini eyo baagirimu bajja okitegeera, era baatugamba twegasse tukoze alliance mbu twegasse, era okwegatta kuno kwe twegasse kwe kugenda okubeera mu 2026 okitegeera. Inze omulwanyi Shama atayagala gavumenti ya Museveni n'enkwezenge ezijjuddemu ekintu ky'empuliki nga bakiyita protest vote, wolaba manvuuli tikinga gye tulwanisa. Era okutulaga akabonero k'obwegasi, abaami bano baleeta mbu baali basimbyewo candidate mu kalulu kaawa akeekawempe, baali nabo baleese candidate then ne batugamba bamu withdrawings Nalukoola akole ki ayitewo. Ne ngamba okay we babange bakikoze kirungi nnyo katugende n'ekyo okitegeera. Ebifaananyi bino njagala ogende ku speech ezo ezaakolebwa abaami bano era bamutulaga gwe baali basimbyewo okitegeera, ne bagaba mu withdrawings. Naye twabadde mu vita obwedda nfaayo nnyo okunoonya abantu bano we bali. PFF etuyambye eki okitegeera, etuyambye eki, People's Front for Freedom etuyambye eki, tebaalabiseko wadde ku polling station wadde wantu wonna. Naye nga wali baali batukakasa nti bakoze eki bazze. Wendabye okwerumaaluma okugenda mu maaso wakati wa NRM ne DP nange ne bintiisaamu ku coalition eno ne tugamba kubanga n'omwogezi waffe Ssekamwa waffe nga siwaayidde Honorable Joel Ssenyonyi, naye njagala ogenda owulire ku bigambo bye yayogeranga gamba twegasse era kye kigenda okukolebwa mu 2026. Naye abaami bano twabalabyeko ku front line ne Honorable waffe Joel Ssenyonyi wali akuba tetwabalabako abantu bano begatta naffe mu kamera kutusiriwaza kubanga tulinayo statement ya Museveni egamba nti nupu ngenda jijja mu Buganda okitegeera, era tebajja kuwangula bwa president. Eno si trick ya Museveni okutuukiriza endagaano ye kubanga tulaba nti beesije owa PFF ne Elias Lukwago ne Birigwa bava mu FDC, ebimu ku bibiina bye tukyatwesiga wadde n'akatono bwekiti, era balese Kalifa aganaga FDC eyo wabula era bamaze ne baforminga ekibiina kye bayita PFF okitegeera, naye ekibiina kino just kya brandinze ne kikyusa linnya naye faces zezimu okitegeera, faces zezimu. Nze nga member wa National Unity Platform era wa People Power nze mbuuza mbadde nsaba tuleme kukola ndagaano ya NRM ne DP gye yakolamu, endagaano zino ziveeyo mu lujjudde. Wetubanga tuli bakola coalition n'abantu bano tumanye twegatta kuki, what are the terms and conditions, kubanga tujja kufuna ekyasumaani basaalirwa owajjema
twamuyirawo omubiri naye ye Kulasityo kirabye kye yatukola era nga ne ku kampeyini y'ebisiyaga abadde omu kubatuvumirira era yatugamba nti Anita Amongo n'okumusalako ssente lwa bisiyaga naye nga obuvuiki n'Asumaani Basalirwa naye yali akimanyi di ssente zino NRM eziri yazijja mu gavumenti naye yabituteekako Asumaani Basalirwa naye njagala ojjukire nti mu kalulu ka 2021 tetwamusimbako muntu yenna. Rebecca alitwala Kadaga twakola kyekimu tetwamusimbako omuntu gwe twakafunako Alliance ye Lutamaguzi. Alliance gye tugendamu n'abantu bano yemu n'eya Lutamaguzi oba ey'abano ya kamera nti ewali abantu bajje kubanga protestive vote yeno we tuba ntino gye twagala okufuna nga umbrella ticking kitegeeza nti tugenda kulonda ba revolutionaries bokka. Niyo tuba tuyingidde Alliance tuyinza okufuna ekintu nti bo we basimbye omuntu waabwe tetusimbawo ffe tetuteekawo waffe ddala ye n'abeera protestive vote oba tunaabeera ku kampeyini ya Museveni okutwera kubanga abantu bano tubamanyi kyekituufu ate nga amazima tegagenda kugibwawo nti bamazemu ebbanga mu politics wa Uganda naye nga tulaba bintu ebitambula tubamanyi weba nga bazzeene waffe bazidde ddala ku agenda ntuufu. Alliance eno oba enkolagana yaffe nabo tusaba ekubibwe mu public tugimanye tumanye nti abantu bano twegatta nabo ku lwakino na kino ne kino tuyimiridde ku terms bweziti ne bweziti kubanga ours is a revolutionary party maanyi g'abantu mbadde nsaba amaanyi g'abantu tegakwekebwanga tuyingira endagaano ne bana abantu tumanye terms ze tuyingiriddemu kubanza wembanga Saabalabyeko Kawempe nga tufaafagana n'abasajja nga Saabalabako nga Honorable Ssenyonyi nga akubibwa ne Secretary General wafa akubibwa omuggo ku liiso nafunye okweraliikirira ate wendabye endagaano ya NRM nga bagamba nti eve mu public baddeyo mu gundi gye beekweka nga bakola endagaano ezo mu kazikiza baddeyo we batabijja mu public bajja kwefuula nange saagala bitutuukeko nsabe yaffe ebeere mu light kuba Lukwago yayogera bingi n'agamba twegasse era n'atwaga nti ne member bwe bamugjeewo Honorable Ssenyonyi naye najja n'atukakasa nti ebigenda okuba mu 2026 protestive vote egenda etya ffe ba revolutionaries tumanyi nti omuntu wooveeri olina kwegatta ku revolutionary movement that is people power. Elias Lukwago n'ekibinja ekyo kyonna babiriggwa bali balina kubeera ba people power. Then ffe ne tugamba okay muli smart nnyo mu politics mugende mu national unity platform naye olwokubanga abaami bano tebagala bakulembera bagulawo PFF bagulawo kitegeeza nti tuba tugenda kukola alliance na PFF ekibiina ekipya olwokubanga abaami bano tebagala kukola kitebagala bakulembera kakati twagala tumanye alliance gye tugendamu egenda kufaanana etya tuleme kufuna bintu bya KY Obote ne UPC tulaba gye tulaga Obote ne UPC Obote akola endagaano ne KY amala yeefuula atta kabaka okitegeera amala wamba kabaka leero endagaano eno nze mbadde nteesa nti abaami bano tugiteeke mu lujjudde tuleme kufuna bya NRM yes nze nga nz'omu kyembadde nteesa kubanga baatukakasa nti batwegasseeko naye tubadde tunoonya akalulu tetubalabako tebabaddeewo okitegeera tebabaddeewo tubadde tufaafagana ne DR forms tetubalabyewo tugenda kukwatagana ku ki kyenjagala tumanye nze nga Shama situnula bakulu mu kamwa naye nkozesa rights zange nga member wa national unity platform njagala kumanya bye baliko bye tuliko oba bo bali ku byabwe n'okutuukiriza eby'omusajja kubanga bano oli mpuuga atuvume essaawa eno yabba ebitaano abaami bano ekyabaawula ku Katonga nti biliyoni ziri 7 byonna birimu manestaga era sente zino zonna zaava ku NRM gye zaava ewa Museveni ezabaawulawa ku FDC ey'Ennajja Nankumbi bo ne bakola FDC Katonga okitegeera ekintu ekyo kaakati ewaffe bajjidde ku ki kubanga n'empuuga byatambuza twagaana obyegattako nga twagala amaliriza emisango egyo kuba ebintu bino abaami bano babisirikira okumala emyaka 3 nga basirikidde ssente ezo ezajja mu kampeyini okutulwanyisa ffe baaziraba era zaatuuka mu maka gaabwe aga Dr. Kiza Besigye ssente zaatuukayo bo bennyini bwe babyeyogerera High Court zaatuukayo n'azibagobesa lwaki yabisirikira okumala emyaka 3 ye byaggwa bitya batandika foominga Katonga leero tubalaba bajja batwekuutirizaako ne mu vita tebabeerawo President mbadde nsaba ekibiina kya National Unity Platform kubanga kiyimiridde okumaanyi g'abantu ate kisaavinga abantu tumanye ku ndagaano eno tuleme kubeera ku bya NRM kyensaba nze nga nze member omu situnudde bakulu mu kamwa that is my right nga member wa National Unity Platform nga member wa People Power Movement nsaba kumanya ku lw'abannanga abangi abasirise naye batugamba twetaaga okuseka okakaali kakulumye okalaba okadduka abaami bano tetubeesiga era tugenda beesiga lwa kibiina bwe tuba tugenda kuyingira alliance nabo tugenda beesiga lwa kibiina era mbakakasa ne muteekawo akalulu k'abantu ne mubuuza bameka abeesiga alliance eno President nkukakasa
99.9% bagenda kugamba tetwegatta nabo kubanga fe abantu twegatta dda bano batusiriwa